Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu by'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe ensamyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano Mumbejja Aisha Nasolo ge gange bantuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakaate naago agagenda mu maaso mu bankuba kyeyo kye mba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate munnange omissinga out yes naye nga amawulire gannaku nnyo nnyini ddala ekitalo nnyo kitalo ddala kyokubeera nga waliwo nkuba kyeyo oba abamu be bayita ba Sekadama kuba ono abadde muvubuka munnange abadde muvubuka ate nga musajja bw'atyo yagudde kabenje wano mu ggwanga erya Kata bw'atyo era n'afiirawo emmotoka yamukoonye era munnange n'afiirawo obudde obwo bwennyini kati no wetwogerera ali mu mochari wabula gwamumanyi tegeezaako abantu be kubanga ekituufu n'amanya g'amatuufu tegannategerekeka naye nga gwamumanyi so okubeera nga ate otegeezaako ku bantu be munnange omukulu ono ne basobola okubeera nga ate bamanya ekyamutuuseko otherwise ekitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisa gumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera nga ate munnange asookayo munne naye naffe essaawa yonna tuba tugoberera so nga ate ebyo tubitadde ku bbali eye Vivian Tendo munnange naye bw'atyo bamugye ate ku mudaala gw'abadibye tumulengeddeko wali eye ate nga bamuproposingira naawe ng'ebifaananyi woobiraba wabula ba social media in-laws nga we tubamanyi nti munnange tebatudde era bo tebabuze byakwogera nga woolaba ate screenshot eyo yensobodde okubeera nga ate nkuteerawo awo abamu bavuddeyo kwegala ne babuuza ekibuuzo nti omusajja mu Northern yamugye North Africa oba then abalala ne bagamba nti ono omulala n'agamba nti omusajja ng'alabika nga bbulooka w'amataka g'empewo then omulala n'agamba nti wabula nange ebisajja ebikulu wabula nange njagala bisajja bikulu obutonna bukoowa then omulala n'agamba oba n'abuuza nti nze kalaba nti tebakonekitinga oba kale kwegamba ba social media in-laws bo tebabulwako byakwogera era gwe woddaawo nti oli ayogedde kino n'onyiiga nnyo oli akogeddeko kino n'onyiiga ekituufu kiri nti oba ogenda kufa stress otherwise kola ebikusanyusa oba oli ayogedde ki oba ayogedde ki gwe genda mu maaso kati nno etwongera okubeera nga ate tukongratulatinga omukulu ono oba omukyalo ono Vivian Tendo olwa kino kyatuuseeko tofa ku bigambo bya social media kikye boogera kasita oba nga gwe kyokola kituufu okuggyako nga kyokola kikyamu yesikiriza okuwabulwa naye woba omanyi nti oli ku mulamwa genda maaso n'ekyo munnange kyokola so nga ate ye Kabaka mwanga Kabaka mwanga wetwogerera akatambi ke yakolanga ak'okusaaga weekatyo ne kabuna emitimbagano egy'enjawulo munnange ate kamufudde ensonga we batyo naavuddeyo nga naye w'omulabaawo si y'oli Kabaka mwanga ow'erakayi ejebbi fashions bwetyo ye mwambazza nga naye munnange w'omulabaawo wanekaanekanye wabula era still yadde guli gutyo ba social media in-laws bo tebalekeddawo okubeera nga ate basabula buli gwe balabye n'omwana ono tumulabyeko ne Mickey Sims tufani ne bamusabula bubi nnyo ne bagamba omwana mumunoonyezaako kwegamba ki popularity kwegamba buli gwe balabye n'omwana ono ekituufu kiri nti bamwogeredde era ekisinga obungi ekigambo kye nsinza owulira mu bantu bano bonna abavuddeyo ne boogera ku mwana ono bagamba kintu kimu nti omwana oyo essaawa eno kye yeetaaga ye basari twetaagayo omuntu asobola okubeera nga amuwa basari omwana asome kubanga ekituufu kiri nti Katonda buli omu munnange alina waayisiza yes yakola akatambi mu by'okusaaga naye ate kamufudde ensonga essaawa ya leero so abantu bagamba nti omwana ono mukwatireko asome asobole okubeera nga ate akola ki amalako naye amanye nti ekintu kyakola ng'ekyokusaaga kimutunze era kimuyambye okubeera nga ate obulamu bwe bubako we butuuka so ekyo kyo kituufu nnyo kituufu ddala tusaba bambi tetwagala kubeera nga ate ono omwana naye agenda beerawo for 1 month tumulabe n'ono tumulabe n'oli then after something like 2 months nga bali abaana bali bamuunya boys right now tetukyabalaba tetumanyi nawa gye badda Bruno K agendawo n'abatunda nnyo ensi yonna nebategeera naye essaawa eyo tosobola nakutegeera w'abaana abo gye badda so bambi tusaba n'ono omuvubuka omuto mumukwatireko waba alina ekitone ky'okubeera comedian mumukwatireko asobole okubeera nga ate akitumba otherwise munnange Kabaka mwanga ye byebyo ate ebibye essaawa eya leero Kabaka mwanga yaliko ng'enjogera y'ennaku zino weegamba
so nga ate ye Frank Gashumba bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate bamukomerera emisumaali giri. Mukwano gwange gi inchi 6 jjukira waliwo akatambi akalinkize nga munnange Frank Gashumba bw'atyo ayina ate byayogera ku muwalawe. Kyemmanyi abamu munnange mwabitegedde nga n'okusingira ddala kwegamba yali ayogera ku musajja gwa dating, omusajja alinga atate simanga mutabani wa kkoni biki kwegamba byali bingi nnyo. Kyemmanyi akatambi ako oba eka audio ako abamu mwakawulira. Bantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku mbeera eyo, naye ng'era abantu abasinga obungi butereevu banenya Frank Gashumba kubanga Frank Gashumba tumanyi ng'omuntu avaayo n'acriticizing ono n'acriticizing oli kwegamba n'alaga nti abuulirira buli gwalabye akyamye, wabula ng'abantu ekibuzo kye beebuuza kiri kimu nti waba asobola okulaba abakyamye lwaki yalema okubeera ng'ate agolola muwalawe. Kyekyo ekibuuzo abantu abasinga kye basinga okwebuuza. So akatambi ako oba aka audio ako kasita kalikinze butereevu bantu bangi nnyo bafunye ebyokwogera. Kati nno munaye ne Eddie Mezaya bw'atyo yavuddeyo n'abaako byayogerako era nga munnange ngenda bikulekerako yadde nga Sheila Gashumba yavuddeyo ate olunaku lw'eggulo n'ategeeza nti ako ka audio ke mwawulidde kakadde nti ebyo bikadde era yenkolagana ye ne taata we nungi nnyo tebalina yadde obuzibu. So tetumanyi oba ekituufu kyekiriwa oba ekikyamu kyekiriwa oba ekituufu kyekiriwa, ne munaye Katonda yasinga okumanya. Ffe tulina okutwala biki bye boogedde kuba ekituufu naffe tetukola ki tetukimanyi mikwano gyange. Otherwise ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini kankulekereko akatambi kano. Subscribe nga gwatana bateekako akadde like nga video eno naye nga tekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Bansanga olumu mu restaurant yawe ensambya yanguwako bugwina akakayayi n'ogwo muyaayo ne taata waago ogukola omwana awumudde ennyindo n'amatu n'ebiviiri bino ebyakkonyi ne taata abo abandeeterenze Gashumba ne bwe ndi banfudde. Mr. Frank Gashumba taata ng'olabye n'obulumi bw'ekizadde naye kyosiga kyokungula. Bulijjo tugamba muwalawo nti miliyoniya at a tender age, naye kyewuunyisa nti abadde asula mu ntebe z'abantu abalala nga tasobola na kupangisa kayumba. Nange village champion nga sisulangako na mu ntebe za muntu yenna. Kyewuunyisa nti miliyoniya at a tender age gw'omugulira emmotoka ne bwefa era gwagikanika. Ekyo kyewuunyisa. Kyewuunyisa nnyo nti mwami Frank Gashumba osobola okulaba ttatu eri ku kabina ka muwalawe ali mu myaka 24, 25. Ate era kyewuunyisa nnyo mwami Frank Gashumba nti osobola okulaba ttatu eri ku Nnaabagereka ya muwalawo ow'emyaka 24, 25. Wabiraba otya? Era mwami Frank Gashumba bakoobo aweekitiibwa. Muwalawo baaba afunye kubanga ye saizi ye. Muwalawo tayinza kufuna ba village champions nga ffe kuba ffe tubeera pike tuli bagezi nnyo. Twagala abakyala be bayita ba house material. Omukyala tagenda kubeera nga yamanyi buli kika ky'ebbala eri mu Kampala, yamanyi buli kika kya mwenge. Omukyala ayita obukunya atatya kuswala. Abo ffe tetubafuna ba village champions. Kati muwalawo ayina kufuna basita banne abo nga ba God's plan n'abalala. Ekirala mwami Frank Gashumba tosobola kwawukanya Sheila ku maama we. Mbu maama we yayingira mu kaduuka ke namanya mbuka gudde. Maama wa Sheila yatereka olubuto n'ayonsa Sheila. Igwe wakola kimu kya kufumita na kumumaliramu. Omukyala n'atoba paka lwe yazaala Sheila. Tosobola kwawula mwana ku maama we. Ekirala omwana w'emyaka 25 gwe taata omunono otya mu bbaala. Oyo aba akuze omwana alina okubeera ng'akola amakaage. Ekitegeeza Sheila Gashumba alina okufumbirwa ng'abeera wa taata, aleeta omusajja we mu nnyumba ya taata atandika okuzaalira omwo. Yoyo munnaye gwe watwala mu masomero ag'ebbeeyi g'otunyumiza. Kizibu nnyo era kibi nnyo eri omuzadde okubeera ng'omwana emyaka 25 nga champions oba champion mu kuggyamu embuto. Okoze ekisoboka ng'omuzadde teri ajja kukunenya, oguze omulimu, omwana kati n'afuuka owaakabi ku ma radios ne TV. Ne trust me, wagula buguzi yali talina talenti. Kyekitegeeza kuba ffe abali balina talenti teri yatugulirira baatujja ku zi street
nkwegayiridde guma ng'omuzadde kyewasiga kyakungula abalala bali mu kuwasambaga.